tuli mwezi gwa September era muguno mwezi gwennyini it is my birth month. Banzala mu September era birthday yange yawedde ku Lwokunanga mpeza emyaka 3. Nzagimanyire nga muli mutya. How are you guys doing? Njagala okutumira ku all the September babies out there. Njagala okutumira ku my baby, my daughter Marvius. Njagala okutumira ku Joe Kingdom, myself. Njagala okutumira ku Eric Styles. Njagala okutumira ku baana balala bazalibwa mu December. Sorry, mu September. Mulimu Shishila, mulimu Goreti Harris, mulimu Erin Gigi, mulimu Brenda, mulimu Joe Kingdom, mulimu Shema, mulimu Thrissa, mulimu Dennis Muganzi, birthday yawedde, happy birthday. Mulimu Retired Jeno, mulimu Tamale, Bridget Evans, balange mulimaji naye nga happy birthday. If it's today, whenever Jelanja from with number to me. On a sad note, Jackie Chandru tumujukira aina vocals omwana yayimbe nyimba. Esana wetogeranga Jackie is a mess. Bingi nnyo byamtuuseko mental illness, yeetaaga rehab, yeetaaga your love, yeetaaga your messages. Bambi abavuma bali ku Facebook mukola kibi nnyo cause today it's her enchalulo. Beere nga tumuzaamu amaanyi tumusabire era Jackie wano ku Kifansayira tukusuubiza nti tugenda kusabira and quick recovery. We are here for you. Naye nga tulina bingi ebyolwaleero, ninamu fashion police, ninamu celebrity catching amaleetedde omwami ennyambaza n'ennyuma tugenda kuba twogera ebintu bingi nnyo. Ninamu abakyala ngenda kuba mbayigize engeri tukuuma obuwale bwaffe obwo oba abaami mu boxa nga buli clean. Bingi byonna sigenda bimalayo naye nga let us start the show because it's Kifansayira reloaded big and better. Yes, so abantu baffe abagala nnyo ebitengi oba kiyite African way nga gwe kiwa kitamiira namwe tetujja kubeerabira kubanga bye biriko era bitrendinga naye nga tugenda kuba tubawa omukugu w'ekitengi omukyala abitunga omukyala abimanyi eyabisoma era agenda okuwa ekyo kyennyini kyobadde omanyi nga tokimanyi ku kitengi. Esaala nini kankutwale ewa mukyala Rose abeere nga akuyigiriza bw'oba oyagala ekitengi sigalawo kubanga ogenda kuyiga. Abalabi baffe abalungi mbalamusizza nnyo amannya nze Rose n'alumansa abangi wano bampita Madam Edro era bw'oboze wano ku Buganda Road Street n'obuuza Madam Edro ne bw'obuuliza mu Craft ne bw'obuuliza Hotel Trial ne bw'obuuliza ku Gate Madam Edro bakutuusaawo bulungi. Omulimu guno ogw'okutunga okugutandika oba okufuna obwagazi mu bwo kyavira ddala mu buto. Jjajja wange yali mutunzi ng'atunga ate nga yeyankuza kale naye ate bwe twagenda tukulanza ate nenyingira birala nnyo era nasoma birala nze sasoma na fashion and design nakola social sciences naye interest nesigala nga mweri kubanga okumalira ddala ebbanga ddene nali nkola na taso nga kansala nankolera taso Entebbe naye oluvannyuma ennyo ekyampaliriza okudda mu mirimu gino bwe nali kwegamba nnoonya ekyokukola nga njagala okwekozesa nensalawo okudda mu fashion and design kubanga byali binyumira ate nga nina akakwate ku byo ate era mu nsonga y'emu nga njagala okuyamba abantu abaliko obulemu abasinga baddeefu era nga tukoze omulimu guno okuviira ddala kati emyaka 10 egyekutte ng'era tuli ku Buganda Road Street 1 ne baddeefu tailors ne ba refugees benkozesa naye okusingira ddala nga baddeefu betukola nabo wano.
specializinga nnyo mu bitenjera nga bwe mubiraba wano naye ng'ekitengi nga bwe mumanyi nti kati kikutta akati kikola buli wamu tukikola buli kimu. Ekyansikiriza okukola omulimu guno okusookera ddala nali njagala nnyo ebyokwambala nga ate ndaba nga bintwalira ssente empitirivu nga buli kaseera nze omusalo ogwange gugenda kukwambala bonna be nakola nabo ebiseera biri kubanga nze omuntu eyasooka okumpa omulimu nga nakafuluma company university nakola na taso era siddangamu kubeera employed era abantu bonna be nali nkozeeko nabo bali bamanyi nti bwe buzibu bwange obwo kwambala nga ssente zange zigenderamu ebyo n'olw'ensonga eyo bwe nanoonya ekintu ekyokukola ate nga nina n'omwana aliko obulemu nga naye embeera on and off nkwegamba nzija ne ku mulimu ate eno wiiki ndi mu ddwaliro eri wiiki ndi ku mulimu ne ngamba kati ngenda kwekozesa bwe nanoonya ekyokwekozesa ne ngamba kati ngenda kukola mu byakwambala kubanga bintwalira ssente then bwe nanoonya abakozi ab'okukozesa ne ngamba ngenda kukozesa abantu abaliko obulemu kubanga abantu babasosola nnyo naddala kati bano baddeefu otwala ebiseera bingi nnyo ng'omunnyonnyola nasalawo n'okweyigiriza sign language nembagamba bwe namala oba employing nga nembagamba munjigirize sign language kino nkikola ntya nengula ekitabo tuuli beegendereza nnyo nga tuwuliriza customer design ye kubanga tumanyi nti betugenda kiva mu mikono mu kamwa ka customer teyira ffenna tukimanyi nti n'oluusi information egenda ekyuka tetulina buzibu mu kukyusa fashion so teyira bw'amala okutunga olugoye olwo okusinziira ku measurements ze bamuwadde ne fashion gye bamuwadde ate aluzaayo ewa sales person eyalumuwadde akonfaminge oba ddala eyo ye fashion ne measurements ze yamuwadde era olumala okukonfaminga nti nno byebyo sales person ategeeza customer waffe kyolugoye lwo luwedde. omulungi alaba Bukede TV wanawagamba nti Hawla HK Omubwati nazo okubeera nga mbayamba mbasomese tuyige ffenna woba nawe ng'oli eyo ng'olina akantu koyagala okunjigiriza sikagaana kaleete nkayige ate nange nkayigiriza baki abalala nenga mukola kyamaanyi okubeerako abatuvuma ne mutufuukira ekizibu nammwe mbatumidde naye bantu mwe bannange mbagala nnyo munnange naye nga olwaleero ngenda kubeera njigiriza abakyala n'abaami okubeera nga mukuuma empale ngamba bunnika bwaffe obw'omunda ne kabeerawo gwe kyokola otuuka waka n'ojjamu n'osuula ate olugera noddamu n'okola ki n'ozambala lwaki nze mba ndala lwaki obeera okuuma empale kakati mukwano gwange abatereka empale njagala nti ekisooka funa bucket oba akabucket ka omo buno bwe tugula omo akabucket akabeeramu funa bucket obeere nga bw'ojjamu empale yo anti tolina maanyi gakola ki gajooza lunaku olwo gwe giteeke mugizingeko ogiteekemu n'enkya ozingeko oteekemu naluli ozingeko okole ki oteekemu bw'omala okuziteeka mufuna olunaku nga Sande nga tolina byakola biri awo bingi nnyo okiwa obudde empale zaffe ezo zikwate ofumbe amazzi agokya g'omala ogafumba teekamu kalemon mazzi gaffe agota obeere ng'ozisookinga kiwe eddakiika 5 lwaki tukola ekyo nti amazzi agokya gano gajjamu bacteria oba obuwukawuka obwo buyinza otuleetera ebizibu then lemon ejjamu stains waliwo abantu nga muli bakyafu nnyo nti bw'oyambala empale egubira ddala awo neekolawo kamaapu ako lemon ekuyamba okubeera ng'ekola ki ng'ejjamu obuntu obwo bwonna bu stains bukyo bwonna obeere ng'okisookinga oba ng'ozisookinga for 5 minutes oba dakiika 5
nyingi oba 10 gwasinga okola ki okumanya siganga mpale njeru oba boxer nga njeru mbeera ng'ofuna ka jik drop nga 2 ku 3 obeere ng'oteekamu osookingeera eddakiika ze ntonotono awo oyinza okuba olaba ka music oba olaba hawula HK bw'omala muganda wange zijjeemu ozooze yozanga ayoza esaati yo oba ekintu kyonna because empale zino bwe zitatukula zezo infections emusigala mufuna ne mugamba nti muzijje mutoyi kumbe oziddaawo wansi wo wennyini funayo kawaayo okasibeko obeere ng'ocleaninga osooka cleaninga ewaayo eyo oteekeko empale ezo then oteekeko ki ozipeginge wobanga gwe olina pege zino zetubeera nazo mu kisenge oba mu kinaabiro kyaffe beera ng'empale ezo ozizingamu bulungi olwo maze ozooza zitukudde nga naawe olaba zitukudde obeere ng'oziteeka ku pege ozifulumya ebweru pege eyo ogiteeke ku waya empale zisobole okukala bw'ozigya muganda wange beera ng'ozigolola yes empale bana ekintu kye mwandisize n'okufaako kyekintu kyo eky'omunda petticoat empale boxer ebintu bye mwandisize n'okuteekako essira naye ate bino ebinene bye muteekako essira which is okay kakati abaami oba abakyala bali eyo mulina omuze nti oyinza okuba ne boyfriend oba girlfriend nga buli waakomawo empale ajjamu n'asuula mu ddiiro mu ttooyi mu kiyungu kwegamba wonna n'oteekawo mpale ezo nga ziringa ekyokulya ate nga teziriibwa muganda wange beera ng'ofuna kabokisi ako akatono bw'ozizinga oziteeke mu kimu kabokisi kaffaako naye nga nkyalina bingi ebyokuwa leero nkusunuddeko manyi naawe ogenda kubeera onyumira bino ebitabakwatako temuddamu byogerako twogere ku kintu ekigenda ozimba eggwanga gwe nange nkwagala nnyo tovaawo kankomewo